Oluvannyuma lw'essaawa 4 nga balindiridde, bamaama 5 ab'abaana bano bafulumye ofiisi za poliisi y'e Naggalama nga baweddemu amaanyi. Olwaleero bano lwe babadde basuubira okukwasibwa abaana baabwe ababaggyibwako wiiki 3 emabega. Kati poliisi egamba nti abazadde bano balina okulinda wiiki endala emu okufuna abaana bano kati abaweze 15 okuva ku nnamba eya 12 ebadde emanyiddwa. Basabye batuwe akaseera katonoko. Komishona Binoga ttiimu ye agitaddewo egenda kukola ku nsonga eno era kyemmanyi agenda kubasinkana mangu bakkaanye ku nsonga ezitali zimu. Poliisi egamba nti 14 ku baana abo baggyibwa mu maka g'amaziira e Mukono ng'eteebereza nti bayinza okuba baakukusibwa. Omwana omulala baamuggya mu maka malala. Balaba batutte bangi nnyo ebweru n'obubaga ne babukola nga balowooza ddala nti bagenda kukola ate nga bagenda mu bizibu. Sikikkiririzaamu kubanga n'abaana abato bennyini beeyogerera ekintu gwe omukulu kyokola omwana omuto. Ne woba omuzizza wabbali wali n'omuwaka swiiti aba ayogera nti ffe ewaffe tukola kino ne kino. Namwandu Saidat Nansobuga ng'alinako abaana 3 agamba nti abaana be ewambaziira ebasindikayo okufuna buyambi okusoma. Abaana ku ssomero gye baali basomera baali mu ssente nnyingi. Kati ne mbimuyitiramu nga mulamu wange n'aŋŋamba leeta abaana ine ewaffe somereza ssente entono. Bwe yawulira nti Mbaziira akwatiddwa, Nansobuga yadduka mu maka ge ku kyalo Namasengere Mukono, wabula mulirwanwa we n'amutegeeza nti bw'ataweerwa naye yandikwatibwa. We tujja wano olwo tunoonya abaana. Kati omwami gwe twatuukirako n'agamba tegeeza abaana bammwe mubatendeka buyeekera. Bali abaana bagezi nnyo. Tubuuzizza poliisi lwaki amangu ddala ng'etutta abaana bano teyagezaako kunoonya bazadde baabwe. Nti bwaweerawo ensonga yonna eyeeraliikiriza oba eteeberezebwa okubanga mulimu okumenya amateeka, abaana bano tubassa mu kifo kye bayita Children Protection Center. Aisha Ampiire mukyala wa Abdurrashid Mbaziira yakwatibwa wamu ne bba ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi oguwedde era alumiriza nti yatulugunyizibwa ng'omu ku bateeberezebwa okumanya ku nfa ya Andrew Felix Kaweesi eyali omwogezi wa poliisi. Nakyo tujja kitwala nga nsonga era tukigguse bwabeerawo yatulugunya munne anaakinnyonnyoka. Bamaama bano tebannaba kukkirizibwa kulaba ku baana baabwe okutuusa nga kisaliddwawo Moses Binoga akwanaganya ekitongole ekirwanyisa okukukusa abantu. Kati bamaama baweze 5 ne bataata 2 abavuddeyo kugamba nti be bazaala abaana bano abakuumirwa mu maka g'abaana agamu agasangibwa e Kyampisi mu disitulikiti y'e Kayunga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.